enjawulo eri wakati w'obwavu n'obugagga oba obuwanguzi n'okulemererwa kufumiitiriza. Oluwo kimugamba ngo nti agwe hamu oteko kuba gavumenti yekuwa ssente, naye obwongo bw'omuntu Katonda yabuwa amaanyi agasobola okweŋŋanga ensonga yonna ebeeriwo bulamu. Nawandika mu katabo ne ŋŋamba nti all past generations, present and future, live and achieve up to the extent of their reasoning capacity. Abasajja okukola ennyonyi kyava mu nkaluubirwa mu kutambula ne beesanga bakoze eggaali nga obwetaavu bweyongera okuba nga batuuka mangu ne bakola emmotoka, distance bweyongera obuwanvu ogenda okulaba nga bakoze ennyonyi, naye nga kyonna kiva kufumiitiza ofuna ekizibu. You know, in life tosobola kusolovinga problem gy'olemeddwa kutegeera. So can't you take time and address your mind to the prevailing circumstances before you ofune okutegeera ekizibu. Tosobola kweŋŋanga na kusolovinga kizibu kikulemye kutegeera. Kyova olaba n'ogenda mu ddwaliro omusawo nga tannakola kintu kyonna asooka naga atumuggyeko omusaayi. Tebasobola kukuwa bujjanjabi nga tebategedde bulwadde bukola ki bukuluma. N'ate ekyo Katonda ffe yakituwa naturally. Kyova olaba kabe byakutegeera Katonda, ekyokukkiriza mu Katonda n'omwawula kyakufumiitiriza, kuba tosobola kukkiriza mu kyotategedde. Okutegeera n'okufumiitiriza awo nkyalaba wenjagala okutegeera nange nfumiitirizeewo maybe. Ba business persons abasinga obungi abakoze business beebo abazzeemu ekibuuzo ekikwata ku bizibu ebiruma abeetoolodde. Bwe mmanya nti abantu abasomera mu kikuumamboga abaana b'essomero bayita mu mugga baagala ngatto ekitegeeza za plastic, ne mmanya nti ez'eddiba tezijja kuyita mu mugga. Njagala oyongera okunjawulira ekyo nkirowoozezaako bulowooza. Nkisussa ntya ogamba nti kati nakifumiitirizaako? Kati ebiseera ebisinga oyina okwawula okulowooza n'okufumiitiriza. We all think but not that everyone reasons. Thinking limits us to survival, yet reasoning takes us to actual prosperity. Omuntu okufumiitiriza, in fact, first and foremost, katolaba omuntu lives independently. Tugenda ne twerimba nti osobola okutegeerera omuntu omulala tebakulimba. Katonda yatutonda nga buli omu ali independent. Bw'oba oyagala omuntu okukola ky'oyagala ebiseera ebisinga mulage obutuufu obukirimu akitegeere. N'oba tomuwadde wadde n'ekikumi omuntu oyo ajja kukikola ku lulwe kuba ategeera. Omanyi mateeka, I'm equally lawyer by profession. Mateeka tugamba insanity is when you don't know what you are doing or it's direct percussion. Obutamanya kyokola oba ekinaakivaamu. Si buli mulalu akuba amayinja nti ffe mateeka gutuyita ki omulalu. Omuntu yenna atasobola kutegeera ekyo kyakola oba ekinaakivaamu oyo tumuyita mulalu. The moment you lose that ability to critically analyze a situation, then you don't hold the reasoning capacity. Ne Katonda waba akusaasidde n'obeera ng'okyasobola okufumiitiriza, okyasobola okukolesa okufumiitiriza okwo ne weŋŋanga ebizibu ebikuli mu maaso oba mu bulamu. Ky'oba olaba nawandika mu katabo kano akaasooka nti take time, identify yourself, know your weaknesses and your strength. Otegeere, how can I use what I have towards my own prosperity? You know, tosobola kukolera mu perimeters z'otayina. Abantu abasinga alinda aweze million 10 atandika okukola, naye ate nga zino 10 zayina mu nsawo taziwadde ki value. Weebuuze zino 10 zennyina zikola ki? Si gwa deciding omulimu gw'oyagala okukola. Ky'oyina ne ky'oli kyekikuwa ky'okola ki ky'okola. Ogamba nyina million 3 nenze sivuga boda esigeji yange. Ate sente z'oyina zisobola ki boda. Kati
Chovola banawandika katabo kano reason as the world masterpiece. You won't force prosperity or development on two people. Please let them understand it. Let them know the incense nti mubagazi nali nabadde kyankwanze nafunye omukisa emabega kaawo bampita okwogeramu n'abakulu naye era navaayo nembagamba ti programu za gavumenti nnungi era nyingi tuziraba zigenda mu maaso naye abantu be baagala ba implementers ba programu zino be bantu bannayuganda woba tubakutte n'okola mindset change era nasaba omukulembeze w'eggwanga nti singa tuleeta kituyita operation mindset change nga operation mindset change abantu tubayigiriza okukola ki okufumiitiriza where things like reason and reality should be introduced in our main education stream abantu bano babeere you see Katonda yatutondanga obusobozi bwaffe buli waggulu nnyo ng'abantu naye it has to be amplified. Abantu awangaala n'afa nga takolesezza wadde 2% y'obusobozi bwe lwakuba tatuulanga kaawo n'addressinga his mind kufumiitiriza ate nga ne bannaffe abazungu bakikoze nnyo because nabadde ngamba abantu tyomanyi okumanya okufumitiriza is very crucial in life. Abasajja bana abazungu nabadde nnyonnyola bannange ndi bwe bajja wano mu kusooka batwala buli kimu ne nabo ekyabaleeta paka eno baali banoonya survival gawe nabagamba the limited resources satisfy man's unlimited wants kati bo mu struggle ya survival bafuluma n'ensi zaabwe basibira kusema zinga Africa bagenda India balagawa ne batuuka wano basanga ebyobugagga byatalabangako ne batwala ebintu byonna bagenda okutwala ebintu bagenda okulanga n'abantu abaliyo bamaanyi bayitirivu ne bagenda n'abantu tukole ki tubatwale. That is slavery. They exploited up to an extent of taking human beings, labor or resource. Naye mudda abaddugavu abaaliwo ebiseera ebyo batandika okukola resistance ze Majimaji rebellion ze muyita Mau rebellion ezo zonna ne South Africa mwabawulanga bashaka Zulu ate ne common law yali etandise okuvaayo ebungereza nga common law advocating kituyita human rights ne batandika okuvumirira slavery. Church n'amadiini amalala gatandika okuvumirira ekikola ekyokusuubula abantu bakolesanga abaddu ne kibikaminga too expensive to continue with slavery. N'ate abazungu bano okumanya bagezi kyebakola bajjawo physical slavery ne batuwa independence eri vacho ngeri empty ne bakikyusa. It was simply upgraded and substituted by mental colonialism. Ne badda mbongo ne bagamba omuddugavu waki nyino mukuba emigo ne musiba enjegere omujja wano mutwala ebweru mukolesa ne bagamba nti nedda kati katumunnyonnyole through the education system. Kyova olaba leero abaana baffe bonna abasoma kasita bamala okusoma babuuka ne bagenda ki ebweru. There are more blacks today from Africa willingly going to Europe to work for prosperity of these Western countries than they were during the slavery period. Oba tebalabye mikisa nadda mu Uganda muno bwokera ku passport office kati ennaku zino osanga wajudde maybe tebalabye mikisa wano ewaffe mu nsi zaffe ne bagamba tunoonye akokulya ebweru. Kati Africa holds 80% of the world resources. Ekyo mpakana naawe ne mukatabo nakitaddemu. Abazungu their survival is completely dependent ku byobugagga bye bajja mu Africa. Kati ife ekitulemye mu Africa kiri kimu waba bijje wano ne babitwala ewaabwe ne bibagaggawaza n'ate basigala batuyita ki baavu. Fe ekitulemye it is out to reason out how we can explore or exploit the prevailing resources on ground. Kitulemye obikolesa okulaba engeri gye tusobola okwetawuluzaako ki ate kati oli abijja nagenda nabikolesa eri n'omuyita omugagga kati ate gwe okukolesa bino n'ofuuka omugagga waaki ova wana ate ogenda okimibi obeere bbiri